Bitiriza okwemula UCC ejja yafulumiza ekiwandiiko mulina okwewandiisa. UCC baani? Mmwe ba bloga. Ani bloga? Nze ndi bloga. Gw'oli ki? Nabagamba Dr. Amale. Nze ndi waggulu wa UCC. Bw'eba anti ulira owa UCC yenna nga musajja. If you feel you have balls come nkwate. Nze wa Volongoto Dr. Amale. Njogedde nze Dr. wa Volongoto. Aba UCC bamuli b'amaanyi nga mulina balls, you come and arrest me. Temujja kutumanyira. Osinzira ku ground. Manyi mukolera mbabasi. How could the person come naga nti agenda kujagale kacha. Genda ogale ya nnyoko. Ewamu mu family wali ngo UCC nkubuuza aba mu family wali channel mekeza YouTube. Mugule weza mwezi wana Museveni. Linda ko oyimiride ku ground sio kwogera bino. Anti uliza tebantiisa. You know UCC is working for mbabasi. Bwaba bagala babulu bagende bagale penge Dr. Tiba mwakazaji. Nziba malaga ntambala mbakunamire. Dr. Linda anti ulira UCC under act yayo enokuregulating constitution yayo yawe yawandika akiti ani yawandika akiti Dr. T baba UCC ngenda kubategeddagala nga muyingira mu kizimba muzimbaga gere temuyinza la ile ekigambo kinongo gamba nze Dr. T ndi soba tewali ankase mu rightful mind yange temuyinza kuntiisa mu aba UCC mulingane ente. Are you going to register or not? Ntamidde musasi.